Yes, omugoberezi wa Focus Farms balina okuba nga agoberera emitimbagano gyaffe egy'enjawulo. Leero njagala twogere ku market oba ku neeteekateeka yaffe nga twetegekera akatale. Mu research yange ntono gye mmaze nga ngoberera oba nga nnenda mu biyumba byammwe, ebiyumba byaffe bicaafu, tutereeze ebintu bino wammanga tusobole okufuna akatale k'enkoko akatuufu era tusobole okufuna mu nkoko zaffe ze tulunda. Ekisookera ddala tulemye okuliisa enkoko zaffe. N'osanga omuntu mu kiyumba kye ng'enkoko aziteereddemu emmere eno gy'alyako, n'omusanga ng'enkoko eya broiler agitaddemu akabombo, agiteereddemu amalagala eryeko. Banne bino bye njogera these are facts. Abamu bayinza okulowooza nti nno neejubisa, si nze alunda ennyo, amanye ennyo okulunda oba obulungi ennyo. Naye seriously enkoko ogiriisa otya amalagala? Ekyokubiri, tuli bacaafu mu biyumba byaffe. N'otuuka okugula enkoko nga tosobola na gikwatako, omuguzi tasobola gikwatako. Ekyo tukitereeze. Tutereeze ebiyumba byaffe, tutereeze endiisa y'enkoko, tugifokasingeko nnyo. Enkoko buli weegejja tesobola kusala wabula eyongera kufuna ssente. Ekyokusatu, tuveemu embeera y'okupimira enkoko emmere nti twagala girunda mu bbanga bwe liti. Enkoko ne bwesukka omwezi esigala egejja ng'eyongerako ku ssente. Ife abali mu katale k'enkoko tunoonya nkoko eyina mubiri egezze. Gy'ekoma okugejja gy'ekoma n'okkuwa ssente. Ekyokuna, abalunzi tufune buminzaani tumanye nga kilo z'enkoko zaffe, tumanye obuzito bw'enkoko zaffe. Tukooye okwonoona amafuta, abaguzi bagula amafuta gaabwe ne bagenda ku faamu zammwe ng'enkoko ebyaddala kilo ze wamugambye tozimanyi. N'ayonoona ssente ng'agenda kugula nkoko. Ekyo ne kikyuke. Ekyokutaano, tuyige. Oboolyawo tukoppe tugende nga tuyige mu trainings ezituweebwa ez'enjawulo tusobole okumanya kiki kye twetaaga. Nja kuba nga nkuwa tips naddala ku katale engeri gye gatambula. Webale kugoberera, nkujjukiza okusubscribinga ku Focus TV yange ofune bingi ebisingako awo. Thank you so much.